tandika okuyingira mu bintu bya Nuupu bino ne bakulaba nga abasumba bonna nga batidde okujja okusabira Nuupu n'ojja n'obasabira ate ng'oli mukambwe nnyo. Omanyi omutima gwange guli ku bantu. Buli lwe ndaba omuntu ng'anyigirizibwa ng'eddembe lye linyigirizibwa kinnuma nnyo kubanga mmanyi nti Katonda yatonda abantu n'abawa eddembe. Nabawa eddembe ly'okusinza, eddembe ly'okwogera, eddembe ly'okuba omulamu. Kikulu nnyo obulamu. Era Abaganda baga nti obulamu bwe bugagga. So obulamu kye kintu ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu. Naye bwe natunula nga ndaba obulamu bw'abantu buyiganyizibwa. Abantu batulugunyizibwa, bantu bakubibwa emiggo, bantu bamenyebwa. Bobi Wine oyo yankwatako nnyo. Nga ndaba obulamu bwe buli mu katyabaga bwe yagendera mu Arua. Ninga naye lwaki sigenda ne neegatta n'abantu bano nange ne bankuba nabo? Kubanga nze naabeera eno tukulabanga polisi kuyiribya. Naabeera eno nga mbuulira njiri nga we ngamba abantu temubba temutta mwagale bannammwe ne mbasabira omukisa naye ng'eri batulugunyizibwa nga nze sibeerayo. Kwe kusalawo ne neegatta ku banyigirizibwa. So wasalawo weegatte baleme kugamba nti ate mwe abasumba mubeereeyo. Level nga tugenda tukulaakulana bukulaakulanye. Titwagala kuddamu kuba bizimbe nga bino bye twazimba. Tusange nti Kampala ate tumwokezza ze ku ttaka. Naye twagala tukulaakulane. Naye ebyo bigenda kujja bitya ng'eddembe ly'obuntu bizidisiddwamu ekitiibwa. Rule of law, amateeka nga gakola. Enfuga ey'amateeka nga weeri etambula bulungi mu ggwanga lyaffe. So nze nkubiriza abalaba nga abalina obuyinza olwaleero mumanye nti olwaleero mubuyina enkya musobola obutaba nabo. Mumanye nti olwaleero mmwe muli mu ntebe enkya musobola obutagibaamu. Kubanga n'Obote yayogezanga maanyi. Obote yayogeza maanyi. Muzeeyi Museveni oyo bwe yagenda mu nsiko Obote n'agamba nti abo ezo nvunza ngenda kuzitundulamu. Naye sebe envunza tezaafuuka envunza paka nga zimututte. Kakati nawe oyinza okutunulira n'otunulira abana abavubuka aba Nuupu n'ogamba bafutu bigere babulijjo tebalina kye balina. Naye ne batandikira awo ne bafuuka ensonga okakana nga bavunise gavumenti. So nze mbasaba tubeere n'obuntu bulamu, amateeka gakwatibwe, tukolite mu mitendera egiyitibwamu ng'egy'okulonda tusobole okukyusa obuyinza mu mirembe. Gagenda kukyuka gakwate ebyokulwanisa gawerekere abantu bano okukakana nga bakugjeeko nga amagye go gennyini gakwekyusiriza. Amagye agajjako Obote gaali gaani? Gaali gage gennyini. Amagye agajjako Obote gaali magye g'Obote gennyini ge yali alowooza nti gakuuma ye. Gakyuka Amini Obote ng'ali Singapore. Obote n'ayogera nga yenna musajja w'amaanyi ayogeza buyinza. Lakini naye abamu ku mmwe muyinza obutadda wammwe. Obote ng'agamba nti tekisoboka. Bagenda okeera ku makya nga Obote bamugamba nti Amini atudde mu ntebe todda. Okiwulira? Naye nga amagye ge gakoze ki? Kati gwosobola okugeesiga n'ogamba nina amagye, nina obuyinza. Amagye ssebo nga bwe gakukuuma gasobola okwekyusiza ne gafuka ag'abalala. Waliwo omukazi wano mu ggwanga agamba we have the magye naye akaluti yakalabako ne ngamba amagye tegaaliwo okumuyambako kuwangula. Kakati nze ebyo tubirabye. Gavumenti mekazi bawambye nga amagye gaabwe gennyini ge gaziwamba. Bashiri teyalina magye. Yagalina. Gaamuyamba. So Bashiri yalina amagye. Gaddafi gayina amagye. Ono omuvubuka omuto aliko wa Sierra Leone. Is it Sierra Leone? Is it what? West Africa. West Africa. Burkina Faso. Naye yawamba buwambi. Kakati ssebo na wano musobola okugamba nti obulekera tebukyasobola kudda. Amagye tugalina mangi era gali ku lwaffe. Amagye gasobola obekyusiza nago ne gabajjako. Tebesega kwekyo nti amagye ni mu tree oyo gonywa ensanja bavune zizimba mu bulago nokwata mu muntu alina ensanja bavu ezizimbye lymphatic system nga tekya draininga bulungi nofuna lymph nodes. Abamu bafuna ebinyama ebizimba mu bulago ze tuyita tonsillitis ne adenoids, abamu ne nose polyps. Dira ensano ya neem tree teka ku mazzi agookya tabula nywa
ku makya n'akawungeezi bw'oba w'abaana bato bateremuko ku mbisi gw'enjuki obafumbiramu enkooge osobola okufuna tesiti ennungi kuba kakaawamuko kijja kuyamba okusaabulula tumors ezo abalina boils ejju terikukutte tulina ka neem oil oyisaako buyisa ono oil wa neem agoba amayute abalina watts ozimanyi ensundo mulimu ze tuyita facial watts mulimu ze tuyita genital watts ensundo ezikwata mu bifo ebizibu ebyekusifu oba ebyekyama ebuziba nosanga olina ensundo zonna zamujjula abamu babiyita binanansi abamu baziyita nsundo za kikula bwe kitya oba kitya nimu oil ono musumulule teeka ku ngalo zo siiga awali ensundo nywa nimu powder wajja ogenda okuyita weeks 2 bwojja okulaba ddala nze muzzukulu wa Kisolo Martin Chimbwa nine Bishop Tom Sange Bishop wa NUP mujjukira Bishop yajja n'akoola Sale Nkambwe Bishop mukama yebazibwe amina sebo obulamu bulungi bulamu subi weyagala neyagala sebo ground egamba ki ground simbi bagambye ogenda kwesimbawo kituufu ngenda kwesimbawo mbadde manyi nti gw'oli musumba wa kibiina gw'oliwo okujja kubasabira ne bikomaawo osazeewo byenyigiremu tulina obyenyigiramu kubanga ebbanga erisizinga twogedde ensonga ne tusomesa ne tuyigiriza ne betuyigiriza nga tebabikola kakati yensonga lwaki nasazeewo ne ŋŋamba kaŋŋende ku fulo ya parliament tubayigirize ekyokukola so nogamba ojja kabiteeke mu nkola kakati banalaba batya nga ate Bishop ate gwo oli mu iriba ne poliisi na biki kubanga ebifuzi byano bya iriba ate munaye tunaakola ki kubanga bwebanga poliisi eyo gye yakwata tetulina kyakukola era bye bimu bye twagala okutereeza kubanga si bwe kyandibadde poliisi terina kubanga egobagana n'abantu ate beerina okukuuma poliisi omulimu gwayo kuuma law and order kati bw'obanga poliisi naye giremeddwa okuteekawo order n'amateeka ng'eremeddwa okugakuuma kati ebyo bye twagala okuzzaawo mu ggwanga lyaffe so kati okujja mu parliament kiyinza bwe mubeerayo bangi kiyinza okugezaako okukendeeza ku mbeera eno enzibu anti twagala kulaba nti amateeka gateekebwa mu nkola obuntu bulamu bukomawo okwagala eggwanga lyaffe kukomawo ne kakati ekiri mu ggwanga lino erya Uganda abantu tebakyagala nsi yaabwe abantu tebagala nsi yaabwe minisita ne bamuwa ensimbi z'oluguudo n'azirya bamwazimba eddwaliro nga kimwe ligenda kuyasa bantu n'agala nsooka kuzirya ye n'asooka n'azirya eddwaliro lyonna ne liggwera mu nsawo y'omuntu oluguudo ne luggwera mu nsawo y'omuntu kati ebyo bye twagala okulaba nti tulwanisa ogenda kwesimba wa ngenda kwesimba Mityana North sawa zino waliwo wa NRM musawo eno waliyo Nsegumire Kibedi yaliko no mu Kampala wano mujjukira yaliwo wano mu Kampala mu Kisenya awo twagulubanga nnyo naye bwe yawulira nti Mityana wali osobola okuyitirawo awo se we wali Kiwanda Suubi namba 4 we wali Kiwanda Suubi ati yeyita namba 4 Nsagumire yawangula Kiwanda ate yawangula Kiwanda kati baali bagenda mu kamyufu Kiwanda tetumanyi kwe yava abantu nga buli watuka Kiwanda bamugamba ntodda kubanga Kiwanda jukira yali abadde mu parliament n'ayisa ekkomo ku myaka ne bajjako ekkomo ku myaka yaliko kweyo parliament nga ate bwe yajja eri awo jukira babasindika ogenda okwebuuza ku bantu ne babona emilioni 29 kakale bagenda okwebuuza ku bantu nti banange emyaka tugijjewo abantu ne babagamba sebo emyaka temugijjaawo era waffe gyenva bayitayo kiyoganyi ekiyoganyi babagobya miggo bajja ne nabakooba babatwala nti so bwe yajja mu parliament ye n'ayogera birala bwe yajja mu parliament naga nti anze abantu bewange baagaye bajjeko ekkomo ku myaka abantu kati buli bwe yakomawo buli we yatuuka nga bamuga nedda tetukyakwetaaga watutongoleza capati watongoza bubina bwe yabeera minisita walizimu akalulu n'akaddukamu teyavuganya akamyufu n'akaddukamu n'alekera bulekezaani Nsegumire n'alekera Nsegumire kati Nsegu alekera Nsegumire NUP newa muzeeyi Sematiko Dr. Sematiko Gordon newa Gordon card kati Gordon abamu abaali aba Kiwanda ne badde mabega wa Gordon
nibadde mabega Gordon yes Gordon n'awangula akalulu naye Gordon bw'amala okuwangula akalulu Kibedi ne basala amagezi gaabwe okakana nga balangiridde Kibedi ngate Gordon yawangudde nga si by election mwako kenyine mwako munda mwenyini mu kalulu nga bwe kyali ku kalulu k'entebe Kayanja Dipo ne Fabulous Luyinda obanga kyali kunakwedde ne muwonge kakati gundi akola ki bala Kibedi bamulangira sematika agenda mu kooti emubende bamuwangulirayo bajja e Kampala mu kooti bamuwangula bamugamba liwa kakati bwe bitobe bibadde nze bwe nabiraba bwentyo nengamba nedda nina okwenyigira mu nsonga ze sigeza NUP amanyi wegali awo mweyo area NUP kati ekutteyo era abantu bagamba ti Bishop we bamuwa card ye MP addako wa Mityana North amanyi ogayina amanyi sebo gali mu bantu abantu olinabo abantu mbalina era abantu bagamba nti ku luno tutwala Bishop waffe kubanga Bishop ebizibu byaffe bizibu bye oli wa ku kitundu Bishop akulidde wano asomedde wano ate ayina amaka pastor wako omukoledde wa mukolere eyo ne mu nsi yonna nze ensonga lwaki ndi Bishop ntandisa amakanisa mu ggwanga lino ne mu Africa mu America Burundi kugamba nkola obuweereza mu nsi yonna naye nga waliwo ewaffe we nasibuka era we wali amaka gange era waliwo n'ekkanisa yaffe ey'okukyalo Kiyoganye ekyalo kiyitibwa Lugazi era we wali amaka gange kakati abantu baga Bishop ono yategeera ensonga zaffe era nze kye nakola nabagamba abantu nti njagala mujje tukwatagane twezimbe ne tutandika n'enkola za bulungi bwansi ezo bulungi bwansi tugenda nterongoseza enzizi zaffe nguudo zaffe butandaalo biki n'entandika n'abantu obbalaga timwe mwenyini musobola okuyamba tusobola okukyuka nga mwe mu bitandise ne tutandika okukola n'abantu kati okuyita mu ekyo abantu be batandika okunsaba ntuleta tukiikira lumu mpala naye Bishop bino byokola lwaki tetukutuma n'otwala ensonga zaffe mu parliament kubanga ensonga zaffe z'ensonga zo kakati abantu be batandika okunsaba nenzikiriza era amaanyi gange gali mu bantu ba Mityana ojja otya okutandika okuyingira mu bintu bya Nuupu bino ne bakulaba nga abasumba bonna nga batidde okujja okusabira Nuupu n'ojja n'obasabira ate ng'oli mukambwe nnyo omanyi omutima gwange guli ku bantu buli lwe ndaba omuntu ng'anyigirizibwa ng'eddembe lye linyigirizibwa kinnuma nnyo kubanga mmanyi nti Katonda yatonda abantu n'abawa eddembe nawe eddembe ly'okusinza eddembe ly'okwogera eddembe ly'okuba omulamu kikulu nnyo obulamu era Abaganda baga nti obulamu bwe bugagga so obulamu kyekintu ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu naye bwe natunula nga ndaba obulamu bw'abantu buyiganyizibwa abantu batulugunyizibwa bantu bakubibwa emiggo bantu bamenyebwa Bobi Wine oyo yankwatako nnyo nga ndaba obulamu bwe buli mu katyabaga bwe yagendera mu Arua ninga naye lwaki sigenda ne neegatta n'abantu bano nange ne bankuba nabo kubanga nze naabeera eno tukulaba nga polisi kuyiribya naabeera eno nga mbuulira njiri nga we ngamba abantu temubba temutta mwagale bannammwe ne mbasabira omukisa naye ng'eri batulugunyizibwa nga nze sibeerayo kwe kusalawo ne negatta kubanyigirizibwa so wasalawo wegatte baleme kugamba nti ate mwe abasumba mubeereeyo mubeera mu magandula amasuuti gammwe nosalawo girira ku ground kati nange ne negattako era nange sebo ne ntulugunyizibwa so yegwe Bishop wa struggle yenze Bishop wa struggle Bishop w'enkyukakyuka n'enkulaakulana abeeri waffe bampita bwankulaakulana abeeno bampita ow'enkyukakyuka so tugambe nti Nuupu ekutte Bishop w'enkyukakyuka emusindise Mityana North agenda aleeta enkulaakulana Mityana eyo kifo kya opposition kya government kya NRM yekisinzaamu abantu Mityana yankyukakyuka kubanga bw'otunula Mityana tulina ababaka constituencies ziri 4 n'omubaka omwe omukyala be baka 5
Mityana North, Mityana South. Twina Mityana North, Mityana South, municipality ne Busujju. Busujju waliyo Kalwanga WNUP. Yes. Municipality waliyo Zake WNUP. South waliyo Lumu wa DP. Eta tegerekeko oyo. Ombako omukyala ye baagala weyagira mu Nuupu. Kati Mityana North yokka ye yatuyita mu ngalo. Ate nga tebwali naye ngera tebwali bukujjukujju bwa sematiko singa naye yaleso bukujjukujju era nga nayo twali tugiwangudde so kitegeeza nti okutwaliza wamu Mityana area yankyuka ebyobufuzi bino byokusika omugwa bisobola Bishop nga nkulaba oli musajja mukakamu nnyo ebyokusika omugwa bitya ebyobufuzi bya struggle balina okukuyuzaako ku masuuti balina otegesa amasuuti ag'okuyuza amasuuti go bajja gayuza naye nze sijja baddiza nze sijja kugugulana nabo nze ngenda kukwata amateeka bo bamenya amateeka ensi ebalabe bwe bakwata Bishop bamuyuliza amasuuka nga luli bwe banze bamuyulize amasuuti nga bakuyuliza amagandula nga luli bwe banjuliza amagandula ensi n'ebalaba kakati ensi ejja kwawula nti abantu batuusaawo amagye gano kyegakola poliisi kyerina okukola kakati nze ebyo sibitidde ebyokunjuliza amagandula okunjuliza amasuuti naye ng'omuntu wange wa Mityana n'omunnayuganda afunye emirembe wayizadde Olunyankole nange enseeno ekyuse omanyi edda bitabeeranga popular bebifuuse popular ennaku zino edda nze we nakulira omanyi abazungu we bajja wano abazungu baatulaga nti olulimi lwaffe luli inferior lunafuyizibwa si lw'amaanyi si lwa buyinza era ne batuyigiriza luzungu olwo nga omuntu ayogedde oluzungu ye wakabi era ssebo ne twandika okutwala abaana mu masomero n'olwaleero obwana obuto obwogera oluzungu bwerabidde n'oluganda abantu tebakyamanyi kwogera nnimi zaabwe n'oluganda balukubira n'olulimi lwo kubanga olina okwogera oluzungu kati oluzungu ne lufuuka official language era ne tumanya nti kati lwe lulimi era ffenna ne tutulafuba no luyiga ne tulumanya naye kaakati olwaleero bwe babanga ate Olunyankole lwe lufuuse olulimi nti bw'ogenda ng'oyogera lulimi lwo olina odduvaako oyogere Lunyankole ate ekyo kyewuunyisa era nga n'enkola Olunyankole abanaagala oduyiga mu ddembe mugenda kuluyigira mu basement mu miggo mu kutulugunyizibwa ekyo nno kigenze wala kigenda kutuleetera okusosola mu mawanga ng'ate naddala mu Buganda wano tetwali nakusosola mu mawanga omuntu abadde ava e Rwanda najja wano e Buganda n'afuuka musajjawo n'omuwa akataka wali n'atandika okuzaalira abaana awo n'obatuma amanya ne bafuuka Abaganda nga tetusosola Abanyankole nga bava eri ne bajja ne batandika okulunda ente ne babeera abapakasi oluvannyuma ne babeera abantu bannaffe wano naye bwe baba nga ate bo bagamba nti ate Omuganda ajja kuyiga Olunyankole ng'ate aluyigira ku miggo ekyo nno kigenze wala n'ensubira nti tekigenda kukola ebigambo ebyo olaba bitwala wa Uganda ebigambo bwe bito bitutwala mu butabanguko kubanga eggwanga lyaffe bwonna tunatandika okusosola mu mawanga tugenda kutandika okwerwana n'okwetta ng'ekyali e Rwanda mu 94 Abahutu n'Abatuusi ba lulimi lumu ba ggwanga limu ne batandika okwesosola ne bagamba mwe muli Bahutu ffe tuli Batuusi mwe muli Bapakasi ffe tuli Balaalo ne batandikira awo ne batandika okwesanjaga ne basanjagana abaana mu mayumba gaabwe bagamba nti nawasa omukazi Mutuusi omukazi kamutto oba abaana kambatte kakati bwe tutandika okukomyawo ebyo wano mu Uganda nze ndaba nga ffe awo abaali baabuukawo nga twagenda dda wala naye bwe tubanga bye tutandise okukola ndaba tutambula tudda kyennyumanyuma omuntu Ssekinomu bw'akola statement bw'etyo ali no muyigiriza Lunyankole na biki naye nga tukkiriza nti waliwo n'Abanyankole abali mu mbeera embi Banyankole community loza kyabalese bati ekyo nawuliddeyo Abanyankole abagamba nti bannange
abanyankole ffenna si ffe bwetutyo si bwe tuli naye mulimu akabinja mulimu akabinja akabonyaabonya abantu si ggwanga lyonna eryabaki ery'abanyankole naye mulimu akabinja akeefudde mukoko mu kutigomya abantu n'olwekyo ffe ng'abanyankole mutusonyiwe era mutusaasire abaganda temutuyisa obubi so naye nga nze ndaba teggwanga gye ligenda si walungi bwe tubanga tulina omuntu nga yakulira amagye gonna ag'okuttaka n'aga waggulu nga endowooza gyakyayina efaanana bwekyo n'ebigambo byayogera ng'ayogera kutta kubanga nze ebigambo bize biraba ku Twitter ku mukutu ogwa X nga bifuluma kakati baŋŋambye ejje ndi training ennyo mu kutta libeere ekkugu mu kutta nga dakika bbiri gundi tujja musalako omutwe tibesijja kumusalako ku Hirozidde gundi tugenda kumutta kugamba omuntu yakulomba Kenya mona so yagamba Kenya gamba America so munako bbiri naku bbiri Kenya tujja kuba tugiwambye Kongo eyo tugenda gisalako tugijjewo kugamba ebigambo by'okutta ekigambo kutta kye kisembayo era olaba nti ne mu constitution yaffe ennaku zino kyakyusibwa tewakyali kuwanika abantu ku bakalabba omusango gw'okutta gwandikiddwa mu Katonda y'alina obuyinza ku bulamu bw'omuntu omuwa obulamu n'okubujjawo naye ggwe muntu munno bw'obanga golooza nti osobola okuggyawo obulamu bwa banno naye ng'ate naawe oyagala obubwo oba weerimba naawe busobola okuggibwawo kino lya Gaddafi mu Libya yali musajja w'amaanyi Gaddafi ng'ajja wano n'ennyonyi 8 ng'ajja n'abasirikale ababe yajja wano ne bakuba abasirikale baakuno bonna baleka babakyankalanyiza abasirikale bali bagwa ku bafa abaakuno ne babakubakuba ne babaleka mu kkubiro Gaddafi nga w'amaanyi bw'abaana agw'entebe ennyonyi 8 ze zijja naye Gaddafi batabani be nga boogeza maanyi batabani be bonna baabasanjaga ne wasigala omu yekka naye kakati gwe bolooza nti oli mutabani wa munene ogenda kutta balala ogenda kutulugunya balala okwate ba Edi Mutwe oteeke mu basement oyigirize Olunyalwanda mpozi lise Lunyankole bale ndise Lunyalwanda oyigirize Olunyankole okube omenyemenye otulugunye sebo naawe olunaku lumu nno twasobola okutulugunya nze kabala kange nali ndaba nako TV ne kagamba naye ebintu ebyo ebikolebwa ku bantu abo singa ne mutabani wa Museveni bimukolebwako Museveni awulira atya kaana kato bwe kati nengamba omwana omuto waafunidde endowooza eyo efaanana bweti naye ggwe omukulu lwaki tolowoozaamu ti nange ndi muzadde singa mutabani wange akeera nga ye Edi Mutwe ne bamutwala ne bamusalako ebirevu ne bamujolonga ne bajjawo eddembe lye kubanga tekikkirizibwa omuntu olina omulekera dignity mugundi mu constitution yaffe omuntu alina ekitiibwa kye tolina kutyoboola kitiibwa kya muntu naye gwe bw'olowooza nti osobola okukwata abantu n'obatyoboola n'obayisanga bw'oyagala n'obayisanga ekyokuttale naye ate gwe ng'oyagala bakuwa ekitiibwa tebakuvunnamire olwo nno oba gwe toli muntu gwe byokola oba bikola ku lulwo bino byonna bikolebwa President Museveni nga tafaayo ensi yagivaako dda oba omwana amukira kati amusinga amaanyi muzeeyi simanyi we yagira yagamba atuleetedde eddembe naye mu 10 point program yali ajjawo biri ebyakolebwa yali ajjawo biri byonna ebikola ebyaba musibira mu bbwa naye bwe bibanga bikyakolebwa ku mulembe gwe n'asirika ab'eggwanga lino alitadde mu katyabaga era eggwanga lino baba baliteeketeekedde okulizaayo mu dduka kubanga tebalowooza nti bo nga bwe baasobola okugenda mu buyekera tewasobola kuvaayo balala abasobola okugenda mu buyekera Uganda ekyasobola okuba mu buyekera
ate batugamba ebibira babimalawo simanyi gye balwanira tewakyali basobola obukolera mu mayumba n'osanga bibinja nga biri mu mayumba ne biryoka bitandikira mu buyeekera. So obuyeekera busoboka naye si bwe twagala, obutabanguko busoboka naye si bwe twagala. Twagala mirembe mu ggwanga lino erya Uganda. Tetwagala kulizzaayo mu dduka, tetwagala dizzaayo mu kuyiwa musaayi, tetwagala dizzaayo mu kujolonga bantu. Twagala tuve ku level nga tugenda tukulaakulana bukulaakulanye. Tetwagala kuddamu kuba bizimbe nga bino bye twazimba. Tusange nti Kampala ate tumwokezza zze ku ttaka. Naye twagala tukulaakulane. Naye ebyo bigenda kujja bitya ng'eddembe ly'obuntu bizisiddwamu ekitiibwa. Rule of law, amateeka nga gakola. Enfuga y'amateeka nga weeri etambula bulungi mu ggwanga lyaffe. So nze nkubiriza abalaba nga abalina obuyinza olwaleero mumanye nti olwaleero mubuyina enkya musobola obutaba nabo. Mumanye nti olwaleero mmwe muli mu ntebe enkya musobola obutagibaamu. Kubanga n'Obote yayogeza nga maanyi. Obote yayogeza maanyi, Muzeeyi Museveni we bwe yagenda mu nsiko, Obote n'agamba nti abo ezo nvunza ngenda kuzitundulamu. Naye sebe envunza tezaafuuka envunza paka nga zimututte. Kakati nawe oyinza okutunulira n'otunulira abana bavubuka abannuupu n'ogamba bafutu bigere babulijjo tebalina kye balina. Naye ne batandikira awo ne bafuuka ensonga okakkana nga bavuunise gavumenti. So nze mbasaba tubeere n'obuntu bulamu, amateeka gakwatibwe, tukolite mu mitendera egiyitibwamu ng'egyokulonda, tusobole okukyusa obuyinza mu mirembe. Ate n'akakiiko k'ebyokulonda nako ku mulundi guno twagala kabeka amazima n'obwenkanya. Tetwagala kulaba bya intaneti bye bakola omulundi guli. Tetwagala biraba nti ekiseera ky'okulangirira kituusa ate intaneti zivuddeko. Ebyo tetwagala biraba. Bino bye bakola ebyokusamba obubokisi ne bayiwa obululu bwonna. Effujjo eribeera mu kadulu nga ebyabadde Kawempe wano. Abajja ati ne bavaayo ne bakuba abantu ne babamenya emigongo. Ebyo tetwagala kuddamu kubiraba. Twagala akakiiko k'ebyokulonda keetengerere. Institutions zeetengerere. Wabeerewo amazima n'obwenkanya. Ground ebeere leveled. Eggwanga lisobole okubaamu emirembe. Mugenda kuddukirawo okwetaasa kubanga byeyogera biraka mu Uganda byakwogerako bwogezi naye tebikyuka. Bogamba akakiiko k'ebyokulonda kayetengerere, ebitongole bikuumaddembe bive mu kalulu, olwo lubadde luyimba naye buli kalulu akabaawo bateekwa okuyiwa amagye na biki. Oba abakulembeze baba taking for granted nti muwogerako bulamu ne bweyongerayo. Ebintu bitandika bwe bityo nga boogerako byogere. Kubanga njukira ne Muzeeyi Museveni oyo mu kalulu k'ekinaana yabagamba nti kasita akalulu kanabbibwa nja kugenda mu nsiko. Ne balowooza nti asaaga. Nagenda ng'abyogera. Obote nagala obulenzi mbuveeko bwogera bwogezi. Naye bakakkana nga Muzeeyi Museveni abitadde mu ki? Mu nkola. Naye n'olwaleero abantu bayinza okwogera ne boogera gwe n'oziba amatu. Ne boogera n'oziba amatu. Naye abantu abo obusungu bwe bulirinnya ne bagolokoka. Abantu abo oyinza obutabasobola. So nze nandirowoozezza ebitongole bikuumaddembe nga abasirikale awezezza bangi. Olowooza gavumenti ezaavaako tezaalina magye. Eyamini teyalina magye. Obote teyalina magye. Zaagayina naye amagye gaatuuka ekiseera ne galemererwa ne gakyuka ne gadda ku ludda lw'abaana abalwana. Kakati ne wano osobola okukiraba abantu gwe abantu singa bajja ne beeyiwa bwe bati abantu akakadde kalamba. Amagye tegakkirizibwa kutta bantu. Kubanga omulimu gwagwo okukuuma baki? Kasita banaakubako abantu nga 5 ne baggwa. N'abantu basigala nga bajja. Amagye gagenda kukyuka gakwate ebyokulwanisa gawerekere abantu bano. Okukakkana nga bakugjeeko ng'amagye go gennyini gakwekyusiriza. Amagye agajjako Obote gaali gaani? Gaali gage gennyini. Amagye agajjako Obote gaali magye g'Obote gennyini ge yali alowooza nti gakuuma ye. Gakyuka Amini Obote ng'ali Singapore. Obote n'ayogera nga yenna musajja w'amaanyi ayogeza buyinza. Nagana naye abamu ku mmwe muyinza obutadda wammwe. Obote ng'agamba nti tekisoboka. Bagenda okeera ku makya nga Obote bamuga nti Amini atudde mu ntebe todda. Okiwulira?
naye nga amagye ge gakoze ki kati gwosobola okugeesiga noga nina amagye nina obuyinza amagye ssebo nga bwe gakukuuma gasobola okwekyusiza ne gafuka ag'abalala. Waliwo omukazi wano mu ggwanga agamba we have the magye naye akaluti yakalabako ne ngamba amagye tegaaliwo okumuyambako kuwangula. Kakati nze ebyo tubirabye gavumenti mekazi bawambye nga amagye gaabwe genyini ge gaziwamba. Bashiri teyalina magye yagalina gamuyamba. So Bashiri yalina amagye. Ono wa Africa magye ge gawamba. Gaddafi galina amagye. Ono omuvubuka omuto aliko wa Sierra Leone is it Sierra Leone is it what? West Africa. West Africa. Burkina Faso. Naye yawamba buwambi. Kakati ssebo na wano musobola okugamba nti obulekera tebukyasobola kudda. Amagye tegaki tugalina mangi era gali ku lwaffe. Amagye gasobola obekyusiza nago ne gabajjako. Tebesiga kwekyo nti amagye gali ku side yabwe paka. Bo batono amagye mangi. Bo bayinza okudda ne bagatekinga for granted nti amagye gaffe. Nti gaffe. Naye ate bagayita Uganda People Defence Forces ga Uganda. Aina embeera gye bagayisaamu nabo basobolera okwekyanga. Nabo bakaaba nze mbasanga ku kkubo. Omanyi nina emmotoka yange nagibrandinga. Eriko ebifaananyi byange n'ebyakyagulanyi. Bandabira eri nga bagamba Bishop yimirira. Ate kati tunakubuuza ki tunaga nti Bishop leeta pamiti Bishop leeta ki tuweeyo ku kyokulya kye twagala n'okwata omutwalo n'ogubawo beebiri nobagamba bannaye munywe kacaayi naga naye naffe embeera gye tulimu ki mbi mutulwanirire tewabalaba mutwani kwe kwetagala kayimba nti afande sirwana nawe nwanirira iwe bwe balonda yali balakisi yawa mu Barracks ani yawangula ku mulembe gwa Besigye. Tawangula mu Barracks. Kitegeeza amagye gogesiga nti ffe tulina amagye naye gali ku side y'abantu. Era olunaku lumu gasobola okwekyusiza ne gakuggyako. N'olwekyo mbasaba muyise bulungi abantu, muyise bulungi bannayuganda, muyise bulungi amagye na buli muntu yenna awebwa eddembe. Era buli muntu yenna ayisibwe bulungi era awebwa ekitiibwa kye nga mmwe bwe muwulira mwagala okubawa ekitiibwa nga bwe mwagala abaana bammwe waleme kubawo akabi akabatuukako n'abaana b'abannammwe nabo mubayise. Abasajja bano abantu bano bwe basibira mu makomera ne bavundirayo abamu ne babuzibwawo abalala ne bagana okubatanga badokita Besigye emisango tegitegeerekeka abala bano bakyebalamana kati baabula tebalabika. Uganda ezzeemu embeera ey'ekiwamba abantu eyo nga temulina lutalo lulyawo. Obumenyi bw'amateeka amateeka tegakyakuumibwa kubanga gwe okimanyi nti tulina abantu abamaze emyaka nga tebawozesebwanga n'abantu babwe nga tebalina komera liwatofu. Abamu tebamanyi makomera ge balimu baziyita safe house tetuzimanyiddwa gye ziri naye nga mu mateeka mu constitution ya Uganda temuli safe houses. Mulimu amakomera agamanyiddwa agali gazetted. So nze nandiyagadde ti amateeka gaffe ne constitution yaffe tuleme gityobola tuleme gimenya tugitambulireko nti omudde wabazizza omusango ne bagamba Bishop Tomusango ono yazizza omusango nga nze bwe mmanyiddwa nti mmanyiddwa nina gwensula poliisi esobola n'okuntumira butumizi nti tukwetaaga ojjeko wano ku poliisi olinawo wano case to answer ne weetwala n'otukayo ne bagamba nti munnange etwaye n'ensonga eno neeno n'olwekyo tojja kuddaka sigala wano nga tunoonyereza oba kati tukuwadde ebbeeyiro nga bwe weereese tukusaba weekomyewo ku nnaku z'omwezi bwe ziti nga bwe tunoonyereza taa kati omusango gwo gutuuse tukutwala mu kooti ne bakutwala mu kooti n'otuka mu kooti ne baga nti oba wozanga ovaka oba tusuubira nti oyinza okudduka oba basobola okukolako obulabe kati tukusibira wano mu kaduukulu so tugoberere emitendera betunagoberera emitendera eggwanga lino lijja kubaamu emirembe eggwanga lino lijja kuba nga likulaakulana ligenda mu maaso naye emitendera tigikyagobererwa. Omuntu awambibwa n'abuzibwa wiiki namba poliisi nemwegaana wowiwulira ku edi mutwe buli poliisi emutuukamu nga sife tumulina poliisi nga baga nti ffe tetumulina ffe tetumanyi bimukwatako paka nga buli omu tamanyi gyali kubanga ate abamukutte bitongole bikuumaddembe bagenda okuwulira balabye drone mundu eziringa ki n'ekirala abantu bagenda ne bakwatibwa nga babakutte bali muleeya
bantu bajira muleya ne bajja ne bakwata abantu toina oyinza mu trackingira toina mu trackingira eyo emityana mu biseera bya kalulu waliyo drone nga ziriko obusa number plate zirabika kakati ekyo kigendererwa ki number plate zibuze ojja kufuna n'abatujju bayingire mu ggwanga batandika okuwamba abantu batandika okubba abantu tulowooze nti bye bya bulijjo gavumenti yabatutte gavumenti si yabatutte so tukole ebintu mu bulambulukufu tuleme kuwa mukisa bannakyewa abakozi b'ebikolobero okujja okukola ebikolobero ku bantu baffe bakyala kimpadde bakyala kimpadde bajja kujja drone eyingiraawo mugaye nti baabo bazze be bamututte so bano bakyala kimpadde bazze kubba tujja kupromotinga ebikolwa ebyekitujju ebyabakyala kimpadde mu kalulu kali akawedde wekali kabindabinda baayolanga abantu n'abatalina musango simanyi batebina bakuddamu mityana tebina bakuddamu abantu baayolebwa abamu tetuddangamu kubalaba abamu babayola ate ne babakomyawo bikyalimu nange kennyini nayoolebwako emabegaawo nali mityana eyo nali mityana ndina abavubuka nali nteekateeka mukolo gwa kwebaza kati nempita abavubuka tuteeketeeke tukole budget mba tutuddaawo nga bajja bankwata nalaba amagye nga poliisi ngeri zitusazeeko nga bajja baga nti ya Bishop Tomusange yaaniwa nti yenze yingira wano bakututuma nga banjoola nga bantwala ku poliisi okutuuka eyo ng'emisango gye bansomera Bishop batugambye oyine emundu nga bwakava mu Amerika nti walese emundu mpya nnyo zisinga nezaffe zetulina wali ogenze sobola mundu neewuunya nali ngenze kubuulira njiri nze emundu yange Bayibuli gye mpita nayo gye ngenda nayo mu Amerika gye ngenda nayo mu Australia gye ngenda nayo Canada mundu yange ye Bayibuli era sina mundu ndala era bebajja ne baganze mundu yange Bayibuli sina mundu kakati ne bagandi kakati ffe tukuyise tukulabule ne bagandi bwe mukakasa nti era otta abantu ne mukaka ne bagabe mba mukakasa nti nzita abantu seetaga genda namu kooti munkuba masasi mu nzita abantu balekera okufa kubanga nze ndi Bishop njagala abantu babere balamu njagala abantu babere bulungi nsabira abantu bawa mukisa bakulaakulane ati bwe nkeera ku macha ne bagandi o Bishop Tomusange ate mutemu mba seetaga kuba mulamu mba netaga kufa omusajja DPC nantunuulira naganze nakuyise kulabula tujja kutwala eruzira bamaliza nga bantadde ku poliisi nga tebanziguddeeko omusango gwonna omuntu gwe baagambye nti alina emmundu abamu bagambolinga oba nabo basajja batto babeerawo nga bateebereza nga bali mu gambolingi kakati abantu bagulako ebisango sanga abamu babulwa ekyokulya ne bagamba nti ono bwe tumukwata tunamugjamu ekyokulya so tukole ebintu professionally nga abapoliisi mukole omulimu gwammwe mu bulambulukufu bwago nga bwe mulina okugukola nga bwe mwatendekebwa so ekijja tuyamba mu ggwanga kale ye Bishop Tomusange Bishop wa struggle Bishop wa Nup mumujjukira nga bamuwalabanya amaganda nga bagakololako ttaka naye agamba ku kye baamuyisaamu yasazeewo ensonga zenyigiremu butereevu ate eno president asigala agamba mwana bannaddiini mwesonyiwa ensonga zino muziveemu ate nga bwe kutuka okulayira babayita babalayize babasabire babayita bwabeerayo n'ebyokwagala okusabira eggwanga era bw'olengera nga bagenza mu state house bebayita mu state house naye olugira baganira ali bino tebibakwatako kubanga ffe temutulabanku nga tuzze okubatiza bannaddiini gye buva ne gye bwadda be baaluŋŋamyanga ensi ne mu Bayibuli baaluŋŋamyanga ensi be baayawulanga bakabaka be baafukangako amafuta abakulembeze naye bakabaka baabuuzanga bannabbi abo nti Katonda kati agamba ki Katonda agamba ki ku mulembe guno era Katonda agamba ki so nze nsaba bannaddiini nkowoola bannaddiini muleke okusirika tebazikiriza wonna we bali bannaddiini temusirika ng'eggwanga lyaffe lisaanawo temusirika ng'abantu baffe batulugunyizibwa temusirika ng'ebintu byonoonese mu ggwanga muveeyo mwogere muveeyo muluŋŋamye ensi etereere kale ye Bishop Tomusange gwe tutambule naye tujja kwongera okubeeranga naye lwanaabanga kumeeko e Kampala sajja yeebeera mityana eyo alina constituency awo gyatunuuliriza amaaso abiri aginuza nkaliriza bayita Mityana North Mityana North so tujja kuba twongera mu following n'otambula naye nga njagala bajukiza wali ku Biv Organic be bakadde baffe batuyambako okutambuliza programu zino
naye nga babo bajjanjabi nga bakozesa obutonde bakozesa ebintu byaffe byabuje beta natural products bagenda maaso okuba nga bakujjanjaba ata Biva Organic basangibwa Mengo opposite Masengere oba ng'ovudde wali ku ngalabi za Kabaka n'oyambuka waggulu waliwo akoti ya Mengo kati opposite wali ku beta Ham Mukasa Road lyokwata n'otuuka ku kizimbe gaggadde ekiriko Biva Organic kyonna kya Biva Organic naye gwe olina ebizibu olina endwadde olina ebintu ebikusumbuwa prostate ulcers ania simanye emmeme abakyala mulina obuzibu mu nsonga zammwe embuto zivaamu buli kaseera ate gwe tofuna wali okozesako enkola y'ekizaala gumba family planning kati wagivaako emyaka 7 olubuto lwagaana n'ebirala ebiringa ebyo so njala kuga nti jangu bagende maaso okuba nga bakwetegereza kiki ekituufu ekitali kituufu mu bulamu bwo then bijja kuba nga bitambula bulungi nnyo nnyini ddala tofana kirwadde jangu ogezeko abakugu basobola okuba nga ate era bakujjanja abangi bagezezaako bayiseyoko era ne bawonyezebwa era ne bawona naawe tobeereyo n'ofa n'ekirwadde ng'ekirwadde okisiba ku ssenga we tati fe ab'enkusu ffenna bwe tutyo ne ssenga wange weegi naye teyazaala simanyi noweewa ne jjajja wange godi yazaala taata wange yekka munnaaya n'okiteeka ku fami naye nga oba oliawo hormones ze zitali balanced nga wetaaga jasiba ku balancing hormones ebintu bisobola okuba nga bibeera bulungi nnyo nyini ddala bannaffe aba Alpha Engineers Limited bano bakugu nga be batutuusako ebintu ebikozesebwa mu ngeri ya kamera zino zibata CCTV cameras zosobola oteeka ku restaurant yo zosobola oteeka ku ssomero awo mu office yo ku faamu owokolera emirimu gyo mu dduuka naye wala wonna wamanya abatuukatuuka abantu nga olinawo ebintu ebyomugaso kamera ezo osobola okuba nga obeeyambisa ne ziba nga zikuyambako balina geeti ezeggulawo zokka z automatic gate otuse ku gate ate okuba engombe omukyala yeebase tolina asikaali ate balina kusooka kuveera ennyumba bagizimba mayiro namba okuva ku gate kati gwe bw'otuuka wali onyigabunyizi peesa gate nga yeggula oyinza onyigira mu remote ng'okyalina mmolokayo ne weggula n'oyingira ate ne weggalira balina ne buno bu access mu bumanya offices ezo okuziyingiramu olina wosooka onyiga ekigalo ekyo kiyambako nno okulimitinga abantu abatalina kuyingira office eyo n'abalina okuyingira kati nabo mu bukozese embeera esobola okuba nga ate batambula bulungi ebikomera ebyo babiteekako security ey'amaanyi okwewala abakyala kimpadde ate ne track y'emmotoka emmotoka ogiguze $2.5 lwaki ka track ak'emitwalo 40 kakulema lwaki ka track ak'emitwalo 60 emitwalo 5 emitwalo 3 kakulema ate n'odda mu kaaba n'essente z'oteeka mu birango ng'olanga lwaki togenda n'oteekamu ka tracking ako tugenda mu biseera ebikazigizigi biseera ebyobuvuyo ebiseera ebyobufuzi bibaamu obuvuyo bungi nnyo so kati gwebeera ng'oli equipped buli kimu ng'ekintu kyo buli kimu omanyi wekiri buli kimu omanyi wekiri tosobola okuba nga bikutambulira Dream Restaurant basange bawandegeya bakugu mu kufumba emmere ennungi okuva ku makya paka kiro kyemisana ekyeggulo ekyakawungeezi ekyokumakya emmere ya buli type ate nga bakola ne delivery oba ntosobodde kutuuka wali ku Dream ewandegeya wakyosobola okuba nga obakubira ssimu ezolaba wansi awo ne baba nga bagikwetawo nawo osangibwa oba olina mukolo ng'oyagala kufumbira ku birthday ku graduation kwanjula n'emikolo gyonna bajja kuba nga bakuyamba kubira namubiri ku namba ejo olaba ajja kuba nga ajja kujja ate balabe engeri bakuteekerateekeramu okyaza abantu bawaka abantu 10 bantu 8 oba olina ka breakfast ka ku mulimu bakaita ka breakfast meeting mukuŋŋanyamu awo bantu 3 4 5 6 era osobola mukubira nakuteekerateekera ekituufu kyoyagala ekijja okuba nga kikuyamba kale bwetwe tutambudde olwaliro oba olina mukolo ng'oyagala mwogezi omulungi ojja kunkubira oyagala bakatuma oyagala MC oyagala okwanjula aleeta abako oyagala atudde waka kubira nja kuba nga nkuyambako n'okuluŋŋamya ku bintu bino eby'emmengo ogenda bigulawo bigula otya bitandika bitya nejja biggwira yonna tujja kuba nga tutambuza bulungi nnyo ensonga eyo Bishop sibula abantu njagala okubeebaza abantu betutambudde nammwe olunaku lwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerako mwebale okwekumira ku mukutu guno ate nawe njagala okwebaza okunkyaza webale nnyo webalire ddala mbasabira omukisa gwa Katonda gubere ku bulamu bwammwe gubere ku maka gammwe gubere ku baana bammwe buli kye mukwatako kirabe omukisa mu linnya Yesu Kristo mukama waffe amiina nnyo tweyanza n'essaala eyo kale essaala nayo mugitwale mukama abatukumire mbere bulungi nnyo